Wayiso mufumbiro. Nange bangoba. Namboze bamugoba. Lutamaguzi bamugoba. Naga kafuluma ne muwanga ne bamugobye. Sinaga kakasa ne muwanga mugobe. Yagenzo kuva mu bulango. Nga muwanga bamugobye. Kodide. Kati byonna wekitibwa Katikkiro yabikola Nti wayiso mufumbiro. Ne kugundi bamugoba yo y'obuyisira eno radio ya Paul. Ebiragiro yesi biva mu state n'aba state muno bagamba nti Buganda tetematema mu bantu. Buganda ya bonna bonna. Anti byayogera byebiruma abantu byebizibu by'abantu. Byebizibu by'abantu. Kati gavumenti bateyagala kuzukusa abantu. Eyagala abantu bonna bonna ebakuume nga batamivu, nga baweewe, nga bazolo. Wayiso ne bwoba tomwagala akweyagaza yekka n'omwagala. Wayiso amanyi okwogera. Ate wayiso embeera zonna azisobola. Ne bwogamba yakuvuma akuyisaamu eggaali ne bwagamba kulwana ate wayiso ne bwaga kati bukakkamu abusobola. Sseggona yagamba nti tasobola kwawukana na muntu gw'amaze naye emyaka 3 ng'ategeeza mpuuga. Kati lwaki agenda wa mpuuga? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa pijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amanyago nengawandiika nengasuula mu ttogero nenkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 0708 Tewali kigaana kyonna nga twesimye nnyo okuba nti otulaba ku Emboozi mu UG. Webale nnyo webalire ddala wonna w'osinziira okutulaba. Andi wano ne New Yisima Lubega Ekibibi. Agwendi naye yagamba nti anekiika mu maaso go Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kumulya bunyama. Akyali mukambwe nnyo nga luli okuva yayogerera ensonga zino. Agamba nti okufa n'obutanyagwa teri kusala mu maaso ga Kyagulanyi. So gwendi naye wano olunaku olwaleero tuzza tuwayemu ku Mboozi kwebyo ebigenda mu maaso. Mwami Isima nsanyusa okukulaba ssebo. Nange nsanyusa okukulaba. Essebo. Abantu bagamba nti jofu otandika ne vibe tukati Mwami Isima olumu embeera yakaluba bano olumu temutunenyanga embeera ebambi olumu tuli ku bunkenke ffenne tuli ku bwamayinja olumu oba weeraliikirira byewalese waka byogenda kulya abaana babagobye ebirala bino ebintu by'obufuzi ebigwa mu ggwanga nabyo bikutabula n'owulira nga ng'embeera ekuyinza. Naye nga mwe tuli mpolampola ebyobufuzi obiraba otya essaawa zino engeri gye bitambulamu? Ebyobufuzi pozi ekinyiizizaayo gavumenti enyiizizza nnyo olwaleero. Gavumenti eddidde n'ereeta enkalala z'abavubuka ba movement zeekozesezza mu kulonda. Enkalala z'abaki? Z'abavubuka mu movement yellow bus zeekozesezza mu kulonda. Babadde balina kukozesa ziriwa? Wabaddewo badde balina kukozesa mpapula nkalala za Electoral Commission so si za movement. Ate naffe twenenye gwetusinze abantu bano tetukyasobola bawa budde kwebaka. Naffe twalibadde twakiyiya dda. Bo baddidde enkalo bwedda ze basoma ng'abaana baffe tebaliimu. Era Kampala yenna bamututte bamuwangudde. Ekintu ekyo oba tunenyaani nekigenda wa chairman Nyanzi Saabakunzi walibadde ekintu ekyo wakisa yadde amagezi. Ne kati gundi yamuwangula Buwembo Habibu. Anti Buwembo tosobola munenya
kuba yakayingira tanaba nakulayira tanaba nakulayira obuzibu bwonna bwonna tulina buteeka ku nyanzi abaddewo nze kubanga nkirabyeko ekasubi ku masiro abaana baffe babadde bangi nnyo era abagenzi ne basimba layini neekoma eri kati bano aba movement ne balemerako kitwagala bali mu lisiti wano nowo baleese oku lisiti ne bagenzi ogisoma nga bonna be basoma tebaliimu kati ewalala wonna tebateganye kuleeta lisiti za kakiiko k'ebyokulonda baleeseza movement za yellow bus kati waliwo we baŋŋambye bagenze okusoma nga owa nuupu ajja obululu 8 kibadde ku njovu oli ng'afunyewo 49 kwagamba gavumenti ekoze effujjo ate mune bazze ne bakifeesi obwedda ate poliisi bakuuma bakifeesi era bakubye nnyo abaana e Masanafu Butuluugi ne Lugala batuganye n'omwana w'e Lugala ayinza okuba ng'afudde effujjo likoleddwa nnyo ate nga poliisi ebadde etunula n'ekyo nga tetunaakunenya gavumenti naffe twenenye akalulu k'abavubuka twakeebakiddemu nnyo tetwakoze kimala naddala Ssaabakunzi waffe abaddeko tetwakoze kimala ate abavubuka abo bane mu bagambe abavubuka ne bakansala ba Nuupu nammwe tubazingiramu omulimu gwammwe ng'abaagala ebibiina byammwe ogenda mu maaso mwali badde mwakungadde abantu bagende beewandiise mu ligisita ezo wadde abamu tebazireese naye nga nakyo kyalibadde kikulu nnyo kyalibadde kikulu kale wetogerera essaawa zino George Musisi wa NUP amaze okwewandiisa ng'ono agenda kwesimba ku Ssemujju Nganda Honorable Ssemujju Nganda owa ye anti no si anti PFF so essaawa zino amaze okuzayo empapula si kwewandiisa azizaayo empapula ze ku kibiina kya NUP kati alindiridde kukwata kaadi ya NUP agenda avuganye omukulu Ssemujju Nganda era nga kirowoozebwa okuba nti alina emikisa nga 45 okuba nga kaadi agifuna wabadde okukubagana empawa era nalabako naawo Ssemujju Nganda yavaayo nabako ekyagala ku nsonga eyo ng'alaga nti oba oli awo naye si mumativu nnyo NUP kuba ku muntu yina kumusaako maanyi kumwesimbako nendowooza nti abatalinyirire demokrasi kubanga demokrasi agamba nti emyaka 5 bwe gigwako abeesimbawo bajje tulondeko asinga banansi balondeko asinga yakuba bakulembere Ssemujju alaajana nti tayagala bamwesimbeko akusinza ku byeyogera awo nabyo ebyeyogera awo naye ng'alaga nti eyo yali nsobi Ssemujju atusanze mu byabufuzi naye Ssemujju ateesa bulungi era ye mubaka buli muntu gwe yeegomba naye naawe olina okuvuganyizibwa kira si ya kitaawe si ya mugenzi kitaawe kira y'abantu nze mpagira Ssemujju naye Ssemujju naawe balina okuvuganya tosobola gamba nti olwanya demokrasi ng'ate gwewo tomwagala awo Ssemujju bw'aba yayogera bw'atyo yayogera bubi yayogeza buto oba butamanya omuntu yenna olina okuvuganyizibwa kati Ssemujju bw'oba wakyogera wayogera mu butamanya tetusobola kugamba nti Mwami Museveni mubi ng'ate naffe byakola bye tukola nze awo ndi wa Nuupu naye ate nze siwagira awo Nuupu Ssemujju muteekawo muntu ate aba Nuupu kye baalikoze twali badde tuteekawo emikago ne tumanya tulina abalwanyi baffe ne tugamba nti ku lw'obulungi bw'omukago Ssemujju tetujja muteekako muntu naye George Musiba asaddaase musaddaake mu bibiina by'obufuzi tusaddaaka omuntu ne tumugambe ngo kazigendeze mutabangule George Musisi NUP yamusaddaase musaddaase naye nga musajja w'amaanyi ate nga naye looya tasobola kuwangula Ssemujju
ne bwajjamu empale najja ng'ali mwanda paati oba ng'ali bwereere tasobola kuwangula Ssemujju. Baganda bange aba NUP kye baalikoze ebintu ebimu tubiteekemu emikago. Twali badde tugaa nti ku lw'obulungi lw'enkolagana ne opposition n'enkolagana ennungi ffe Ssemujju tumuwagidde tetaddeeyo muntu ne tusaba kuba naye bw'otosaba abali mu kibiina bakuba NUP mu buyinza mu kooti nti lwa temwasimbye omuntu yenna asobola okutwala NUP mu mbuga z'amateeka. Lwaki ku Ssemujju temwasimbye omuntu? Kyova olaba mulina kujja ne musaba abantu ne muvuga ku lw'obulungi bwaffe tubadde tusaba Ssemujju mulwanyi munnaffe tuleke muteekako muntu tuleke ebibiina ebirala byagala bimuteekeko naye nga George Musi ne bwajjamu empale tasobola kuwangula Ssemujju. Tekisoboka. Oyo twamusaddaase busaddaasi. yasaddakiddwa busaddaasi. olowooza singa abafunye kaadi ya NUP kubanga tukkiriza nti newolabye essaawa zino kati buli omu yayanira kufuna kaadi walabyeko omukulu Medali Lubega Sseggona eyaze kaadi n'ajonna wamulabye ng'akima kaadi nga akomezaawo empapula ayagala kaadi. Oyo Sseggona aleke tutawaanya. Sseggona abo abantu basaana batuviire ne mu nsi. Ofuze emyaka 15 lwaki towummulako? Ekyokubiri olina ewammwe agende yeesimbeko ewaabwe. Wano si waaba Sseggona. Sseggona musajja mulungi agendeko e Burundi. Naye kati mutuuze w'e Uganda. Nedda sebaleke tudyoga. Gweoyinza ogenda e Burundi ne weesimbawo. E Burundi waliyo leediyo. Gendayo ogikoleko. Mbona nga nekoleko radio y'e Burundi. Abo abasajja batujogera wano. Gyofula oli munnamawulire mutendeke, oli mukozi ku Sapiensa, naye no baŋŋamba yatandika obutasasula obwesasula kati. Bako bintu bya kasuku. Baŋŋamba Sapiensa. Sebo najju twafunye omusaala. Mwafunye omusaala. Tokya buti. Mwagufunye? Amazima ga Katonda mu ggulu okufiira wano. Mwafunye omusaala. Sebo twafunye omusaala. Ne banga mbadde mubanja emyezi 4. Kali bayinza okuba bafuuse nga KCC ebikola. KCC mubanja 6 n'esasulayo gumu. Kati banye Sapiensa yatandise bya KCC. Sebo batusasudde omusaala Sebo ne babawadde omwezi gumu. Zonna basasudde. Yomberedde ki? Bakuntumyeko. Nedda abantu ne bonoonese. Sapiensa yonoonese. Buganda Kingdom yonoonese. Sapiensa erisitedde. Omujaasi yansanze bana bakuuma kabaka. Nanga tubanja emyezi 4. Katikkiro Mayiga aganyo tusasula. Babanja emyezi 4. Nti yabagamba UPDF basasula. Yes, UPDF basasula. Ne kabaka yakkaanye n'agawadde UPDF basasula. Bana abakuuma kabaka abakola ku CBS ne banga mutwogerereko. Ssaabasajja yasiima tufuna emisaala 2. UPDF etusasula ne Buganda etusasula. Ne Katikkiro atumye ssente emyezi 4 agamba UPDF kasite basasula. Ne Katikkiro yabamma oba ensimbi ze zitaliiwo mu kitavu. Katikkiro ekibi kya Katikkiro yayingira mirimu mingi. Okimanyi Katikkiro yagoba buli omu. Katikkiro yagana Bobi Wine ogenda ku leediyo. Waliwo n'omulala gwe bagobye bamuwanga nange bangoba. Gundi ani yanyumiza omwogezi wa omumiko omwogezi wa NUP. Gundi ani Waiswa Mufumbiro n'agamba nti bamuyita ku program president yamuyita ku program n'amugamba jangu obeerewo yo olwatuse ku reception ekiragiro n'ekijja ne bamugamba nti gwe ssebo wagobwa dda wano tolina kubeera ku radio eno oliko red flag era n'akyusa n'addayo Waiswa Mufumbiro. Nange bangoba Namboze bamugoba Lutamaguzi bamugoba n'agakafuluma ne muwanga ne bamugobye. Sinagakakasa ne muwanga mugobe. Yagenza okuva mu Bulango
nga Muwanga bamugobye. Olidde kati byonna Oweekitiibwa Katikkiro yabikola. Nze omusajja yange nti Katikkiro atumye ssente. Oba biragiro biva waggulu mu state kubanga tuyinza okwesiba ku bantu b'Emmengo naye nga ate nabo bafuna biragiro kuva wantu walala. Yes, ebiragiro babifuna kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti waliso Mufumbiro ne ku gundi bamugobayo ey'Obuyisira eno radio ya Paalo. Ebiragiro yes biva mu state n'aba state muno bagamba nti Buganda tetematema mu bantu, Buganda ya bonna bonna, Buganda ya buli muntu. Yes, ebiragiro kituufu bivaayo naye nga Katikkiro olina okulungamya state. Nze lumu nagambako nti kaadi zijja kubula ekyaddondo bage nti gendako Emmengo mu Bulange oba gendako wa Mubajje n'Emmengo nayo yeekubidde nnyo. Naye wayiswa Mufumbiro biki byayogera ebyo ebitiisa eggwanga ebituusa okumugobya gati wano ku CBS tojja kusala oliko red flag. Anti byayogera byebiruma abantu byebizibu by'abantu. Byebizibu by'abantu. Kati gavumenti eba teyagala kuzuukusa bantu. Eyagala abantu bonna bonna ebakuume nga batamiivu, nga baweewe, nga bazolo, nga bayungwe. Bayungwe. Naye nga kibi nnyo ekintu bwe kityo. Ekintu kyo kibi nnyo. Kati bwe tuddako ku ky'omusaala katono, KCC erina mmuteeyo. KCC mubanja myezi 6 n'esasulayo gumu. Guba gunaatera okugwa kate ne muddayo 6. Kati KCC yonoonya ebitongole byonna. N'Emmengo kyatuuse. Ne ku leediyo ewamwe kyatuuse. Waffe tekiriyo ssebo. Ewamwe tekiriyo. Ne leediyo waliwo endala kwe kiri. Babanja 6 ne basasulayo kamu. Baba bakagira bwe batya ate ne baddayo ku 6. Kubanga ewaffe bagiramuko myezi ng'ebiri. N'emyezi 2 tegitiisa. Era bwe bagira bwe batyo ne bagira gyonna ne bamalayo ne tutereera mu layini. Ate n'Obukatoliki bwafunye ekizibu. Waliwo abayonoona Obukatoliki oba tebabwagala. Oba waliwo abalwana munda nga bali mu Bukatoliki. Wategedde ekyagudde ku Namukadde. Yes, ow'ekyapa. Ow'ekyapa Namukadde kyakyegamba Namukadde yakituwa. Yakola donation. Ab'ekika baga nti yakireeta kitereka. Ebintu ebyo byazizza nnyo Obukatoliki emabega. Ate nange Obukatoliki bwammwe mbutya bwakinkolako. Nze nga Isima Lubega Centenary Bank yampa boda mu Owino Branch. Boda ne bagiremera ne bagitwala nga n'ensene nali nzimazeeyo. Naye nga baba bakinkola lwakuba siri mu Katoliki. Era n'enkyawa Centenary Bank. Anti kati oluusi waliwo ebintu ebikolebwa nga muntu yakikoze naye nga si kitongole naye nga just muntu omu yakikoze. Naye Obukatoliki tebulina mwogezi. Obukatoliki nga babukuba kati tebulina mwogezi avayo n'atangaaza. Nze bakinkolako bajja n'ensasula boda ya Alooni naye ngimalayo bulungi. Boda ne bagigaanya ne bagitwala. Yali Centenary Bank ku Owino ku Mukwana Arcade we yabeeranga awo Branch. Boda n'engimalayo ne baginyima ng'ate nagisasula mu bupya n'essente zange ne zigaanirayo. Era nenkyawa Abakatoliki naawe nkubeezawo. Totukyawa taata. Bampisa bubi oba bambola lwakuba ndi Mukatoliki. Ate nabadde ndi awo n'enguwako ekirala. Waliwo kyaki bagita senti Kizito ku Bawalakata. Nga banga tufunira abaana bakolewo nga mbaleetera abaana. Olwasooka nga bambi abaana bakola bubi. Ngamba gabanne mujira muleka abaana nga ndeeta abalala tulaganye emitwalo 3. Bwe naleese abalala ngera beefuula. Sente bazimya abaana era nakute mu nsawo zaye n'ensasula abaana. Obukatoliki abantu bwe mulonda nti obukiiko bwa Kereziya. Obukiiko mu bulondere kuba faada bennyini. Ne bano abantu ba bulijjo bakuba Obukatoliki. Sane baziyaza amaanya. Era nakyaye kyaki Yabawalakata Senti Kizito. Ne bwe mpitawo nzibiriza. Saga tunulako. Tokyawa Kereziya. Kyawa muntu yakoze ekyo.
tukyawa kereziya nakyaye kyakiyammwe nenga nze bankuba bukulirwa kuba ndi musiraamu bantwalako bodaboda yange kati banzi nasasudde emitwalo 3 nenkwata nensasula abaana bangago watuleeta abakatoliki kyaki ya senti Kizito nabagirawo ettaka waliwo ettaka ne kasasiro nembibajjeyo tulaganye emitwalo 3 ne baneefuulira abo abali kakiiko abo nti abakola buki nenkye nasazeewo senga omuntu usa owa kitaffe mu Katonda Ssaabasumba nze mbadde ngamba obwo bukiiko babujje ku ekereziya balonde basisita bennyini ne bafaadha bennyini ne bano abantu obuntu si bakatoliki be basinza okuba eddiini yammwe balonde bafaadha bennyini n'abasisita bennyini nze kyanguddeko kya wiiki ng'emu era buli wempita ku senti Kizito nga nzibiriza saagala gitunulako nagenda kola ki abakatoliki bodaboda yagenda kati ate bansasuza emitwalo 3 obukatoliki bambi muveeyo mutaase erinnya ly'abakatoliki omutiibwa muganda wange Emmanuel Wamala omutiibwa kitaffe mu Katonda Paulo Semwogerere vaayo ne waliwo abakuba obukatoliki nga si bakatoliki ndoza mwayingizamu nammwe emisege mwayingizamu abayeekera mu bukatoliki kati walabye n'ekyegundi ekya Namukadde Namukadde agamba baali bagamubbako kyapa ng'ate ekyapa ekituufu nakitwala mu bukatoliki naye omukadde yeefulya bwefuliza ekereziya kubanga waliwo ne bwe nalaba incidenti emu omukadde omuntu mu famire omukyala yakwata nawe ettaka naliwa kyaki bwaliwa kyaki famire netekawo pressure nti ettaka oliwotya kereziya oliwootya okikola otya ekyo ne bamusako nnyo pressure asobole bajjako ki kati nze nafunyamu ekirowoozo kubanga twakuba nti kati okunoonyeza kugenda mu maaso neze nafunamu ekirowoozo naye nga Martin oba olya omukadde ono yatekebwako pressure abantu be ogaba otya otulese otya ogaba otya naye kwe kusalawo naye ne yeefuula kubanga omuntu wateekeddwa wayinza okutereka ekyapa wangi kale situgaana nekereza osobola okugiteresa kubanga neesigwa naye osobola okutereka mu bbanka osobola ofuna omuntu gweweesiga kuba kati nze waliwo omuntu gwenza oteresa ekintu kyange essaawa zino nga mwesiga nga mmanyi tasobola kukibuzaabuza nga nsobola kimuteresa naye nze ndowoozaamu nti oba olyawo waliwo ekitali kituufu awo waliwo pressure nange nyinza obutanyenya ku ekyo nnyo kereziya kuba naffe kyatugwako abasiraamu kubayita ababiri era ensonga ndowooza zikyali mu kkooti omuzikiti kuli kubayita ababiri nannyini ttaka yatuwa omuzikiti era bambi n'afa omwana n'agamba ebyo byali bya taata sibimanyi muveewo ngate omwana musiraamu oba ensi yeyonoonyese bwonoonyese kitaawe amuzaala yagaba omuzikiti nga mulamu n'omwana aga nti taata yamanyi bye yagaba nze ntwa mbeere ku ki taata naye agabiriza nnyo nakiwulirako n'entinda nakiwulirako n'ebugerere ew'omugenzi Katongole eyo waliro era tusaba bannanga abakola ebintu byo naddala mu busiraamu bwe muba mutuwa emizikiti mutuwa ebyapa mutuwe n'endagaano naye mwe mufa muli basiraamu n'ebyana byammwe nga bisiraamu omuzadde afa nga musiraamu naye ng'atulekedde emisege ku nsi si basiraamu nga basiraamu naye ng'omuzadde abadde musiraamu naye nga yazaala ebisiraamu omwana yagamba kubayita ababiri n'agamba taata yeegabyagabya nnyo nze nfa obwavu nti taata agabira obusiraamu era oba byaggwa by'okubayita bannange ndudde okujja kubayita ababiri oba tebiggwanga Mungu yamanyi kati n'omukadde ayinza okuba nga yagaba ku lw'obukatoliki omanyi omuntu nga yayingiddemu eddiini atabuka obukatoliki buyinza okuba butuufu ku nsonga eyo naye obwavu Museveni yaleeta obwavu butamudde abantu nga bekika bagamba jjajja mukadde agende mu ggulu lye ffe kabuleŋŋana eggulu ng'abekika baagala kutta mikisa gya jjajja
tuddeyo ewa mukulu lawyer owe-NUP NUP gwe yaleese ngega ati Ssemujju Nganda ekimala kimala kyokulembeddeko kyekyo anti Ssemujju anaamusobola tasobola musobola Ssemujju tannatuuka kuwangulikika Ssemujju bamusa oyo lawyer wa NUP bamusaddaase busaddaasi kanso musisi basaddaase musaddaaki tasobola kuwangula Naalongo tasobola kufubutuka mu loogi ng'ajja akaaba nga bwe yeesambagala ate gwe embeera n'ogaakangezeeko Naalongo yaliwo embeerera yeriwa Naalongo ye Ssemujju kati Naalongo tasobola kufubutuka mu loogi ng'ajja asambagala yenna ajja awenyera owulidde ago omusajja kyankoze ng'ate gwe embeera oga nti kangezeeko tekisobokerako ddala kanso gundi kaana ku Ssemujju lwakuba ne Ssemujju alinamu obukyamu naye afuze nnyo ne Ssemujju wadde bamutaddeko akaana naye afuze nnyo Waiswa wano wajjawa anaasobolawo ajjawa Waiswa ajja Nakawa kankebere wano Waiswa naye nga Waiswa ajja era nsonga lwaki abantu abamu babadde boogera nnyo nga bagamba nti lwaki abantu abatali ba mu bitundu bya Buganda lwaki tebasigala ne beesimba ewaabwe Bassegona nga tebagenda nga Rwanda Kasibante nga tagenda nga ate Sseggona we Rwanda manya nga tagenda nga Burundi Sseggona bamuzaala Burundi Murundi bamuzaala Burundi Kasibante Murundi Kayibanda Murundi nabo bagenda ewaabwe anti bagoba bantu Sseggona ali myaka 2 lwaki agenda ku Burundi ate Waiswa mwana waffe wa wano Waiswa we Busoga Jinja Busoga Jinja wa wano Omukigo Munankole mwana wa wano Omukyoli Omulango mwana wa wano Tulaba Kasibante bwe yali alemedde ku gundi esigi ne muga Kasibante nga tonabagamba nti ogenda waani esigi agende ewaabwe Bunyoro nawe gende Burundi yes tokiraba kati Waiswa ze Nakawa waani owabadde gundi bali mwezo owabadde bali mwezo Waiswa waze Nakawa oyo Nakawa anti ne bali mwezo basaddaase musaddaaki bali mwezo basaddaase musaddaaki bali mwezo tasobola kuwangula Lukwago tannatuukadde n'omugezaako tasobola mutuukadde mu haafu ne mu koota tamutuukayo ninga musajja w'amaanyi buli wabadde yeesimba abadde awangulawo bino byakola bino bimufula ow'amaanyi bino aleka kuba musajja w'amaanyi talina maanyi bino byakola bino talina waasobola bali mwezi abadde ne kyansi ye naye yagissa olw'omululu bali mwezi oyajja ku bwa mmeeya ng'ensi temumanyi n'asamba akaggi n'awangula bali mwezi yali badde addayo ne ku bwa mmeeya neyetegereza ddala n'agaana n'apaaluuka aze kubaka wa paalamenti yali badde addayo ekisanja kimu n'apaaluuka nti aze ku bwa road mmeeya tasobola kuwangula Lukwago okulonda kwa 12 Januari Waiswa mufembera s'okuwangula Nakawa East asobola Nakawa lwaki ebajju Nakawa eringanga Kampala Central Kampala Central ejjudde amawanga magatte ge gatusinga obungi kati Waiswa oyo gw'olaba Nakawa agisobola bulungi nnyo
ejjudde amawanga amagatte mangi nnyo. Ate ne bano bankanda chapati nabo bangi. Abakanzi ba chapati bangi. Kati omukanzi wa chapati tasobola kuleka musoga mwine. Ffe wano Abaganda ffe twakola emitima. Omuganda alekawo omuganda munne n'awagira omulala. N'ezo zikabira zifiira ku muntu waazo. Kati buli asiika chapati tasobola kuleka Waiswa. Baliddeyo batyo wakyabazinga nti twaleka musoga mwina ife n'agwa. Ye Waiswa Mufumbira alina kyansi mpitirivu nnyo okuwangula Nakawa. Mpitirivu nnyo. Ozamu ebitundu bimeka ku bimeka ku 100 omwaka bimeka? 7. 7 agirina. Waiswa 7 agirina. Waiswa ekisooka, Waiswa ne bw'oba tomwagala akweyagaza yekka n'omwagala. Waiswa amanyi okwogera. Ate Waiswa embeera zonna azisobola. Ne bw'ogamba yakuvuma akuyisaamu eggaali, ne bw'agamba kulwana, ate Waiswa ne bw'agamba kati bukakkamu abusobola. Buli embeera zonna azisobola. Waiswa ajja kuwangula. Ali wakuba ne Busoga baga Waiswa yawangula, ne waliwo enteeseganya. Enteeseganya wakati waani naani? Waiswa ndowooza byadda mu famire ne Kabira. Ne baga ne Busoga li yawangula Watuwa, simanya Watuwa. Ne waliwo enteeseganya nga z'amaanyi nnyo. Kyesimanyi oba zaalimu ssente oba temwali, naye waliwo enteeseganya okusinziira ku bakadde b'e Busoga. Na biki ekyo oba Waiswa atidde okuddayo. Yakikola bambi ndowooza lwa bulungi lwa Busoga. Nenga bagamba yali awangudde n'akikkiriza. Omanyi n'ebitundu bikufuga. Kati nga nange oyagala okuŋŋonza oyita Butambala nti mwogereeko naye. Bafunayo abakulu awo nti mwogereeko naye. Era ng'oyagala okuŋŋonza nze oyita mu bantu 2 oba 3: Obusiraamu, Butambala ne famire yange. Ng'oyagala okugonza Mwami Museveni oyita mwani? Mwami Museveni simanyi nga tagonze kaka. Oyita Maji Kigongo? Mwami Museveni atuuka n'okwetuuma erinnya nti Tibahabulwa, nti Tawabulwa. Kati simanyi agonza Mwami Museveni okugyako mukyala Jenati gwe nsuubira ayinza omugonza. Kuba bagamba atya nnyo maama w'abaana. Nenze ng'oyagala okuŋŋonza yita mu Busiraamu. Yita mu famire yange. Yita ne mu bantu b'e Butambala. Oba onkubye penalty. Oba owedde. Nze ŋŋondera mu bantu 3: Obusiraamu first, famire yange second, third bantu b'e Butambala. Oba ommeze. Era bw'olaba nkalubye yita mu Busiraamu. Ntya nnyo Obusiraamu bugamba ki? Ate nga toyise wa mubajje. Wa mubajje bontanku. Tolina kuyita wa mubajje. Toyita wa mubajje ate bontankula butankuzi. Itewala wonna nga tuyise wa mubajje. Era kogezaako nti oyita wa mubajje oba onnemye. Itewalala wonna nga tuyise wa mubajje. Naye n'ogezooka nti mu busa muyite wa mubajje, niyinza n'okukuba oluyi. Niyinza n'okugwa mubajje yali abaddeko ddyo Musiraamu. Musajja Musiraamu. Mubajje si Musiraamu. Mufuti omulamba si Musiraamu. Anti ne byokola bikufula. Kati mubajje byakola si bya Kisiraamu. Mubajje yenyonyeza duniya. Kisiraamu Siraamu. Era nga nze ontumye Abasiraamu sobola kuleetera mubajje. Mubajje Kisiraamu Siraamu. Yenyonyeza bya duniya.
era nga nze oyagala okuŋŋonza tompisa wa mubajje. Era nze ne bumbuuza nti mufuti wa Uganda mbagamba tetulina. Ugamba tewali. Obusiraamu buli mu nnaku yaabwe. Obusiraamu buli mu nnaku yaabwo. Tetulina. Naye nga bwe twayogeddeko wali twagambye ku gundi omukulu akali amaggwa yagenze kaadi n'agijja n'atekayo empapula ze ayagala kaadi. Omukyala Joyce baagala naye era kyekimu. Lwaki abantu kwa nalabyekawo nga bagamba nnyo nti nno beekaza n'abantu beekaza. Lwaki abantu balowooza nti nno bano beekaziza bwekaza ogenda okufuna kaadi ya NUP ate nga bammemba. Beekaza bwekaza. Ate bammemba abaweebwa kaadi mu National Unity Platform. Sseggona yagamba nti tasobola kwawukana na muntu gw'amaze naye emyaka 3 ng'ategeeza Mpuuga. Kati lwaki agenda wa Mpuuga? Sseggona yagamba sisobola kwawukana na muntu gwe mmaze naye emyaka 3 nga nkolagana naye. Kati lwaki ogenda wa Mpuuga? Agende mu DF. Democratic Front. Nabo ekibiina kyabwe bakikya. DF bakikya. Kibiina si kibiina. Muntu si muntu. Kisodde si kisodde. Kiri awo. Naye wabeyisima. Neddo sebo kibiina ekyetongodde ekyawandiisibwa ssebo. Kyova nze nakiyita political limbo. Kati bakikya. Lwaki bagenda mu gundi bajja ogundi? Era nga nze oyagala okuva mu NUP. Tulaba nti ndyesunga ne bawa Sseggona kaadi nkeera kulangirira nti NUP ngivuddemu. Bagende mu mirambo gyabwe. Ate oba balina amaanyi. Bagende bagalagireko eri. Sseggona yatugamba nti tasobola kwawukana na muntu gw'amaze n'emyaka 3. Nadda ku bano be yakalaba. Kati agende eri gy'amaze emyaka 3. Olaba nti n'ekibiina kyabwe nabo bakitya. Kati guyinza okutya ekibiina ekirungi. Nakyo balaba kibaswaza. Democratic Front. Kipolitiko limbo yaabwe bakigendemu. Kwekaza bwekaza. Baagala kiri ekibiina, baagala ayagala Mpuuga. Nyoza mu Uganda omuntu asinga okwagala Mpuuga bamuyita baagala. Lwetogenda mu kibiina kya mukwano munno, mwagala kubega baana. Kiki mwagala mu NUP? Mwagala kutuleetera bomu, kutega bomu. Baagala kutega bomu ku NUP. Era bomu nga zaabwatukidde ku NUP. Omanya Sseggona bw'aba si yagiteze baagala. Bagende mu kibiina kyabwe. Ekibiina ky'abaana bakireke. Bagende mu kibiina kyabwe. Ekibiina ekirungi ekipya mukigende lwaki mukitya? Tumanyi abo abantu babi nnyo. Lwaki mukya ekibiina ekirungi kiri? Ekipya ekyawandiisiddwa. Bagendeko mu kibiina kyabwe bakiwulire. Bagendeko mu kibiina kyabwe bakiwulire. Ni mwami yisima. Nedda. Bagendeko mu kibiina kyabwe bakiwulire. Bwe kitokota. Era baneesikangakanga ba NUP. Sitiisatiisa ba NUP. Nenye mugeza muwa Sseggona kaadi. Mungu abantu mubadde munsanga, munkubira amasimu, munsanga ne mumpa ssente, munsanga ne mungwa mu kifuba, muŋŋamba ntole shahada, essaawa yonna yonna mbadde nangenda kulangirira. Nenye mugeza ne muwa Sseggona kaadi ne baagala. Ekibiina kyammwe nammwe nkiviiramu ddala. So nga okugulu mbadde ntandise okuyingiza. Bagende mu political limbo yaabwe. Ninguli mukambwe nnyo. Nabaga ndi nnyo Yisima Lubega. Sebo ndi nnyo Yisima Lubega. Sikyali odi Yisima. Ndi nnyo Yisima Lubega. Gw'okyaki ekintu ekirungi. Era ekyo kibiina bane mukyegendereze. Olaba banyini kyo bakitya.
kibi kizibu ojajja kutuuka n'okuga nti olinga nga kiGF omwekuba ebikonde buli lwakyongezako ekisiraani baagala ekibiina kyammwe genda mu GF Seggona genda mu GF kino ekibiina kirekere ayagala NUP nedda ssebo ekyo ekibiina kyaba Magoola kubanga yagamba nti akirekere Magoola ne Walukagga kati ye yagamba nti NUP yagikolerera nnyo wa bawozezza emisango ekibiina bali bakitwala ani yamutuma nawoza emisango ani yamutuma era yagambye nti bw'oteeka wano bogerageranye n'abamwesimbyeko naye olaba nga minzaani yeekubira musajja wa nsonga ki wansonga ki era nagamba nti buli omwali n'obukugu bwe buli alekeyo katulabe Nuupu bwetewangula emisango oba yabadde agiwoza yekka abadde ayambako ate abadde afuna abo Baseggona bakodo nnyo babasalira miliyoni 2 hasinafuna bwino ne Seggona ayinza okuba nga tasasulangayo wadde n'ekikumi Seggona mukodo era ngenda kunyunya Kyagulanyi bane Pulezidenti Nyamba Seggona kasanga abeera mu palamenti yakaleeta ssente meka mu kibiina tukyamubanja nesente Seggona mukodo era nga bakugira lisiti y'ababaka badde bawayo ssente Seggona oyo taliiko kati atuwagaza ki agende mu kyabwe Seggona mukodo olaba ye kenyini yeekolako obukodo Seggona nze amagezi genkuwa genda e Burundi waliyo ebibiina oba genda mu kyammwe kiGF kino ekibiina ky'abaana kireke bannange aba Nuupu abandaba nsaba mumpereze ku lukalala lwa Seggona kwabadde asasulira ssente z'ekibiina kuba tteeka ebibiina byonna bisasula ebibiina byonna bisasula kibeere kya movement mulina ssente zemuwayo buli mwezi ababaka ziyambe ebibiina ziyambe ku baana abasibiddwa ziyambe ku bizibu by'abantu zisasule woofiisi njagala mumpereze ku lukalala Seggona kwabadde asasulira njagala olujja ndubaleetere wano ate nja kudda nga ndufunye bw'otosangewo 0 Seggona Katonda yali agaba obukodo bwakkira ku Seggona ne bubuna ensi yonna Seggona nga yakuwadde n'emmere n'obukunkumuka abukulondako kati Baseggona bagendeko ewaabwe olina alternative 2 esooka gendako ewammwe Burundi mukulaakulanyeeyo oba si ekyo genda mu GF lwaki weesibako kibiina ky'abaana oyagala kutega bbomu ku mulyango ati memba takyali ali kubanga kaadi akyagirina NUP agituddize takyali agisuulewo tulabe ekibiina bwe kigwa takyali memba agireke tulabe bwe kigwa bannange abanuupu mbeegayiridde munziike nga nkyali ku nsi nga tunatera okumaliriza waliwo omukyala Hajat Kulsum yafuddeyo nayawukana n'omwami we gumiikiriza era bingi ebyayogeddwa sayidi awo bingi ebyabaddewo obaddewo wagezezako kubigoberera mbadde nze mbigoberera so bakyawaganye ne baawukana omukyala yawandiise ekiwandiiko naweerezako abakulu mu Buisiraamu naweerezako abakungu naweerezako abantu bonna bakwatibwako ensonga nga tutegeeza nti nga bwe yamaze dda okwawukana n'omwami we ng'agumiisiriza Akram Kulsum ekisooka yaswaza nnyo Obusiraamu ekyokubiri yaweebulanya ekitiibwa kya sheehe Kulsum oba alina ekintu ekimusiibwa wansi nga kyeyagala bamutakole kubanga tosobola kubanga olina omusajja ow'ekitiibwa mu nsi yonna olina omusajja ow'ekitiibwa mu nsi yonna n'okola replacement ng'olina kuzzaawo oyo muyaayi munno
ku Lusumu yali ayagala kufumbirwa yali badde ati lisi kyagenda mu basheehe tulina basheehe ab'amaanyi tulina sheehe Kiti tulina sheehe Imaamu Kyeyune tulina bamasheehe bangi ab'amaanyi abaali basobola okugezaako ku kibwa kya Sheehe Muzaata nga bayimiridde. Lwaki ojjukira nti Obusiraamu obuwandiikira kati nga wali onyoonya omuyaaye munno twabuwandiikira waligenze ekibuli tulina abagagga balina ssente zaabwe ezewogomye n'ofuna kwabo abajja mu kitibwa naye noddira sheehe n'ekiwago ekyo n'obumanyi n'irimu n'omusisiso omuyaaye n'omuyaaye wa kiwago nno gwogamba akuramu kiwago ekiriva akirina waliwo namuvubuka muto. Ku Lusumu ekyaleeta ayitiriza amaalo ku Lusumu ajjudde maalo ne bw'oba omutunulira butunuzi bwoti olaba amaalo masufu. Ku Lusumu ate n'ekirala n'addira obufumbo n'abuleeta ku TikTok ne ku midiya mubeere nga omuwala ono omutoolo aliwo yenna Juliana wadde nalabakawo juzi nga katambula nti taziika tayabya nnyimbe talwaza. Juliana bambi oli mukwano gwange ndi faaniwo ne bambi tandika okuziikako obutaziika kibi tandika okuziikako baserebu mutaveemu maalaago bufumbo butwalanga mu midiya n'abaana ne mubaleeta mu midiya. Nze nina abaana babiri mu nsi nesobola balaga wansi kubanga n'omuntu ayinza okuwamba omwana wange n'aganjaga miliyoni 10 omuntu ayinza okuwamba omwana wange ne bankola ekintu. Ne mukuumenga ku baana bammwe waka mukuumenga n'obufumbo ewaka ne bwe munaddiranga obufumbo bwomwe mubulete ku midiya mukyafuna nnyo ebizibu. Tukanogane nga oba ku Lusumu tiyasomako nassale. Omanyi omwana bw'alimu okuzannya mu nassale byonna biddira mu bukulu okitegedde era bane musomese nnyo abaana nassale school. Omuntu bw'alimu okuzannya mu nassale n'omutandisa mu P1 omusanga ali mu siniya yakusatu naye ng'azanya ebyekito kati ne ku Lusumu bayinza okuba bamubuusa nassale school ne bamutandisa mu P1 era abantu obasanga nnyo omulala musanga mu woofiisi y'abantu ulidde abantu baze naye ali ku ssimu kwanyiga omulala woofiisi y'abantu ali ku alubamu abikula bifaananyi omuntu olugamba nti olukonkona meyayi getting naga getting nedda ku ssimu ye n'anyiga. Nassale eyo tuba tumalamu baana muzannyo yepene abuuke yewalule yesuube. Ekigendererwa kya nassale kumalamu baana muzannyo nakumulaga kyanaakola nakumulaga nti olina okubeera ne banno olina okuzannya ne banno tolyako banno kyakulya. Nze mbadde n'omwana wange mu kisulo naye nga bw'aba agenda muwa n'ebyokugaba gabirako banno oyigirize omwana okugaba. Nassale tuba tukulaga omwana bw'ogenda mu toilet bw'okomawo naaba mu ngalo ne sabbuuni ne tumuwa ebyokuzanyisa byonna. Ne ku Lusumu ndowooza teyasoma ku nassale olidde. Ku Lusumu ebintu byabadde akola bibadde bya kiralu. Ekisooka yanafuya nnyo Obusiraamu, ekyokubiri replacement yamulema. Oba omukwano gwalina omungi eri abakazi nga yagudde mu lava atabuka alabika alina ekimusiiwa wansi si mukwano alina ekimusiiwasiwa buli ddakiika ogwo si mukwano kuba nojja oyo Akulamu bamukwatako lumu ng'aguze malaaya aganya omusasula ku lw'ebusaabala kale bawo ng'akyagula ne malaaya Akulamu n'akwanako kano akaana kaanyi Pulikonekoolo simanya Pulikonekoolo nawulira mu yalaka pangala bupangizi basajja nga Akulamu yapanga kati Akulamu niwefuula bulooka wa gundi kati Pulikonekoolo simanya Pulikonekoolo wulidde kati akaakaana ka myaka mito ng'oyinza okubagana naye ebirowoozo oyinza okutula naye ku ntebe
Akulamu ne bamukwatako okugwa obufere. Akulamu ne ng'era ggwe ogenza okulaba nti Akulamu yali asaana kwewujjamu emirundi 3 ne mweta. Nekiyetasaana bufumbo. Ne ku lusumu naawe kula. Ekisooka waswaza obusiraamu, wanafuya obusiraamu, wakakanya ne famire. Ate wali topapa kufumbirwa bwotyo. Ate si wali oyagala okucakala walisoose n'okyakalamu n'ofuna omusajja ateredde. Ajja mu kitibwa kya sheehewo ayizimizawo ne famire. Naye gwe famire yo neefuuka ensonga. Notata nze shehe Muzaate ali mukwano gwange nga yantuma na mwogezi we. Ngene entalo za shehe nze nzirwana. Ono yasooka n'avuma emizikiti gy'ewaffe. Nze nasooka mu Uganda omuwolereza. Nembaga shehe kyeyogedde kituufu nzaalibwa Butambala. Emizikiti gy'ewaffe gifaanana bubi. Ne ku lusumu yamanyira nnyo obusiraamu. Ate ku lusumu kula. Leka gejja bugezi kokka. Olina okukula. Olidde. Kati lwojjukira obusiraamu nti wabuweereza ebbaluwa. Lwaki bwe wali onyoonya omusajja tewabuweereza bbaluwa? Ewaligenza ekibuli nabagaba n'ensaana omuntu anajja mikolo mu mbeera za sheehe. Noonya omuntu ananjamu. Ekibuli olaba wali abagagga, wali abasiraamu, wali abantu abeesobola. Ng'oyagala okukakasa nti obusiraamu bw'amaanyi, gendako ku Idi oba ku Jjuma oba ng'aliyo omukolo oba amadda ga mbogo olabe kiri ekibuli. N'ebyo byonna tuwabikola. N'olwekyo ate basereebu mujjenga famire zammwe mu midiya, mukweke ku baana, mukweke ku famire zammwe mu midiya, mujje obufumbo bwammwe mu midiya. Obufumbo tebukola mu midiya. Obufumbo tebukola mu midiya. Mubengako n'ebyama byammwe. Neoze mwekoze ekya mwekoze alinganga ono gundi ono Kakande w'e Masaka, ono Wanupu Kakande w'e Masaka, Juliet Kakande ayaweweeta omusajja mu parliament enkoona. Ulidde Juliet Kakande ali mu basajja 6 abaweweeta akatumaliriza sho bannange. Niye Yisima Lubega ekibibi ennaku zino nga watabukira ddala. Siri ku muntu azanira mu kkubo ly'omwana w'emagere. Siri ku muntu azanira mu kkubo ly'omwana w'emagere. Oyo omwana twafunanga kirabo. Twafuna kirabo kuva wa Katonda. Era omuntu azanira n'olowooza nti onoozanira mu kkubo ly'omwana w'emagere nja kufa naawe. Kale ebigambo byebyo ebya New Yisima Lubega ekibibi. Mpozi akasembayo kakesisiye. Bane tusaba nada Central Division sigiropa bulopi. Ne Central Division eyitiridde obukyafu. Siro abasako ya Central Division kesi Central Division muyitiridde obukyafu bannange. Juzi nabaddeko ku Owino ng'ebisaaniiko ebisaaniiko bijja kulwaza abantu. Nabaddeko ku Namayuba mwateekawo ne dump site namba ate wali ne woofiisi ya bus park. Dr. Sara Zalwango Idi wa Kampala omupya obukyafu bwonna obwa Kampala busibuka mu Central Division. Central Division temulina mmotoka, temulina mafuta. Bw'ogende Lubaga wayonjo, bw'ogende Makinje wayonjo, bw'ogende Nakawa wayonjo, bw'ogende Kawempe wayonjo. Lwaki obukyafu bwonna byakulukuta enkya n'eggulo mu Central Division? Nakidde Namayuba. Namayuba awo ekkuba ligenda Namayuba emabega w'akatale wa Kisekka. Dump site emazeewo omwaka mulamba. Waliwo ne woofiisi ya KCCA. Ku dump site eyo okugiteekawo yo temuteekawo batembeeyi ne bakolerawo. Kubanga dump site okulwaza abantu, abatembeeyi ne babeerawo, Fazali babeerawo. Ebibi tebyenkana. Okwagala nnyoko Fazali weesala nazaalawo. Kati oba abatembeeyi tetubaagala mu kibuga naye ate kasasiro mubi nnyo. Ne ekibuga kyonna mu Central Division kijjudde kasasiro. Banne mulekulire oba temusobola mirimu gya KCC. Oba aba Central Division temulina mmotoka, temufuna mafuta,
ne suwe gyakulukuta enkya n'eggulu gendako mu kikuubo kasasiro ku Owino afuuse kasasiro kasasiro wano ku New Park waggulu afuuse kasasiro kasasiro ku Namayuba emabega w'akatale wa Kiseka afuuse kasasiro ate n'amalawo omwezi gumu 2-3 banne mulekulireeko oba temusobola mirimu nammwe mugiveeko oba kambuwadde Dr. Zalwango Sara Zalwango ne executive director Hajjati bana ab'omu Central mubakoleko obukyafu bwonna businga mu Central Division mu kibuga wakati ate mabbali waakyo walikaleko ng'omubi omweru naye abali mu Central Division se ne mubawa zaaki temubawa amafuta temubawa mmotoka saagala kudde okusanga kasasiro oyo njaddu yimbirira nga luyimba kasasiro ali dump site eri ku Namayuba emabega w'akatale wa Kiseka emazeewo ebbanga waliwo ne woofiisi ya KCC ku Owino ku New Park banene suwe gyakulukuta mu kikuubo bye byange sinza kwongererezaako ku ebyo nze Geoffrey Mayanja kkiriza twagaliza akaseera akalungi weeraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 0883. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.